JS Medical Hub bakuli mu ddagala lya habo. Oba olina kyoyagala kyonna okuwona, nyina ulcers, nyina pressure, nyina buli kimu ekikutawaanyaamu aniya. Simanya abasajja mwagala kuterera mu nsonga zammwe, byonna agende wa JS Medical Hubs agenda bakutereza. Alina nsanaawo, ojja kuba omukubirawo kweza ennamba obenga awoterera. Jjukira ye nga ye omusawo John si yawonya, akola kyasobola, Katonda n'awonya. So ye ajja kukola oba oliawo kyasobola okulaba ng'alwana owone, naye Katonda yajja okuba ate ng'akuwonya. Kirungi musajja mulokole era aba atugoberera wano bulungi. Dina events bakola ku byakutimba, ebya sitole za baluni tezaamaze, ate simanye ekimuli tekyabadde kirungi, byonna ajja babigobye Dina events. Mukuli okweza ennamba yakola ku bintu byakutimba, ajja kuba atimba omukolo gwo okusinza ku budget gy'olina, mujja kuba muteesa okulaba ng'ate omukolo gwo ogufuula kiyafuula. Ezo ennamba endala eza for adverts, please mukubeeko nga mwagala kuba oliawo kumbuuzaako ng'omuntu n'obulango, tukyabwaniriza. Kampiseewo kano Musumba, mbadde nagaano byogerako naye kambyogereko. Abantu ba Katonda bendeeta wano, ngamba gwe omwana omuto andaba omuwala, oba gwe omuvubuka omusajja, oba musajja oba mulenzi, yenna buli omu ali eyo. Abantu bendeeta wano nga banyumya experiences zaabwe. For example, ndi kubano nti nali nkolera sitaani, baba tebakyamukolera era tebasobola kutwalayo, era nze siri agenti wa sitaani because abaana bangi ekyatusinza okumala enviri ku mutwe n'abawala. Nagamba luli nawulira Pastor Song, mbadde njagala ku namba for example ya Pastor Song, n'omubuuza ogyagazaaki, n'alyoka akugamba nawulira nti yali agenda mu nnyanja, njagala kuntwala mu nnyanja. Toseka muganda wange, oba oliawo n'omulala nakubira nti ate kakati ojjukira oli gwe waleetako ani Jamiru, nti Jamiru yagamba waliwo oyo omusajja gwe yayita Ali eyamutwala mu byekolera sitaani, naye teyayogera namba ya Ali. Bali njala ku namba ya Ali please. Nze siriiwo kutwala bantu eyo. Mbusima nabe ka video ko ku TikTok, simanya mbadde njala kuyingira kibiina kyo. Mu kibiina ki mbwe ekyokufuna ssente. Kati nyina recently eyampeereza message naŋŋamba mbadde njagala kugenda mu nnyanja, ne mugamba genda, ate n'ayomba nti simuyambye. Please, sente mugende mukole, keera ku makya genda okole nga osaba Katonda, sente ojja zifuna. Ekyayinza okunjjako enviri ku mutwe mukyala kunkubira nti kakati olaba abasumba oyo bagamba bye baawona, owulira omusajja agamba eri wabi tojja. Kyokka golimu ye naŋŋamba omukyala nti ondaba nze ate gye yava gye njagala okugenda nange nfune ku maanyi. Ne mubuuza mukyala okola mulimu ki? Naŋŋamba munsiba nviiri. Ne mugaa ki tolemera kusiba enviiri awo. So muwulirize bulungi sitori zange zendeeta wano, mba mpa ssuubi abo abaagala okuvaayo. Nze siina gye ntwala muntu, okitegedde? Ekirala, waliwo abansaba ennamba z'abasumba bendeetako, mpa ku namba ya Pastor Eddie, mpa ku namba ya Pastor Fred, mpa ku namba ya Pastor Rodi, mpa ku namba. It is okay, nze siina buzibu na kugaba namba ezo, as long as omuntu eya kati nga gwoba omulala naye aŋŋamba it is okay osobola okugaba ki ennamba yange. Naye woba omusaba ennamba at least ŋŋamba ogamba oti eyo, engeri yonna gy'ombuuziza bampita gundi ne gundi, mbadde nsaba ku namba yaani. Naye oli ajja n'aggamba ogamba oti eyo, mpa ku namba ya Pastor Fred.
kati oyo mba nsobola ogimuwa. So twebereremu naye tubenga kwanza njagala nnyo abantu abali disciplined wadde nange kale nange siri disciplined nnyo naye at least nyina ezimpisaawo mu bantu, so tubeere n'ezo. Tubadde tukyali ku wadde onyingidde awo onyingiddemu awo wadde onyingidde awo n'oŋŋamba Sami nnyo enjaga nonga Sami onywa enjaga n'olya obitibo siwonga kale aho badde okyanyonyola pointi yeeyo. It is just an example banaye. Sometimes bantu temutwala bintu nga nemubitwala nga bwetwogedde nedda bakitegeera ngamba gwe atuwatchinga sigamba ono Sami kati ate mu batuwatchinga teriyo era kwegamba omulala wanaawulira message eno ng'akikola n'oyo yatandise okubbirira omulaba oyo weetereeze. Ate nze kinaziza okuzuula ku ebyo ebintu nti w'otandika okukyama w'otabeerako nnyo bakuli kumpi bategeera Katonda nga omanyi tulina abantu babiri banjawulo abatubeera okumpi baba banjawulo. Waliwo bana ekika ekisooka bo bakuma mu 10 eyake gwe tokola nsobi yes aba bakuli okumpi batya n'okugamba naye Pastor Eddie omusajja kyayogedde kituufu. Bo baliwo okuwagira buli kyokola oba kituufu oba kifu. Kale nwabaawo nga gwe olina omukisa nga waliwo abasobola okuyimiriramu ne bagamba naye nedda tetwatandikira ku lino ekkubo lino lye tukutte si ddungi. Ekizibu ekiri mu bintu ebyo nti weesanga nga we bakugamba amazima enfo ky'okukkiriza otandika kwagala kwedifendinga. I don't know why. Kiva ku ki? Kiva ku nga mwoyo aba yawambibwa. Kati kyetaaga abantu bali technical naye kenyini kugulawo when you open up. Kyo nakugamba nti ewa Katonda tewali byama. You open up then eri mugulu omubiri gwo bagukwata ne bagulongoosaye ekikyamo mwoyo gwe teguba mubiri kubanga mugulu kulabikayo mubiri yadde tukulabayo ng'omuntu. Waliyo n'abamalayika bo bakola ku ekyo ne bakulongoosa buli kimu kyonna ne bakutereeza n'otereera. Ekizimu bwe kiba nga kyakweripako ne kinywerera ddala ku mwoyo gwo bakikulongoosako ne bakikuggyako. Kitegeera ng'otegeera nti gundi yasaze kasita osalawo. It is you communicating yourself. Kasita we communicatinga n'osalawo n'ogamba no kyovola bakugamba muntu yenna akkiriza n'alokoka aba asazeewo. N'omutima omutima obwongo byonna bina okukolera wamu. Waliwo omutima kwogera ng'ogamba kintu kyangambye ndokoke ne ngamba nkiranina opapaki mwana tukyali mu kubonga opapaki. Kati wosanga banno n'obanyumiza ngamba mwana byo bya kisiru tobigendangamu mwana kwata yakajaga kitegeera. So bintu webito webiri naye tuba tuleta example. We are bringing example sobole kuyiga ekisukulumye kusinga ku ekyo nti you are not just a mere nga weerabanga kasasiro. No, you are so special even in the presence of God. Mu maaso ga Katonda omuntu oli so special. Lwaki nti ekibato kye kirimu buli linnya ly'omuntu. Kati Samike erinnya lyo liri mu kibato kya Katonda akulabira wano. You understand? Wolowooza nti Katonda asirise aba atasirise. He is watching you. Aba kulaba. So omwaka guno oba guwedde oba guno bananzijukisa nali Brazil eyo balina carnival byaye bye bakola. So bakola carnival aba ya last year but this year, but I think this year nga bamonkinga Katonda bakola simanya batambula ebagenda balaga mu filimu nga
nga bamukuba emiggo bamusamba kati nabo bakola gundi bwekyo bamukuba simanya nga bano abamukuba bambadde ebigundi ebiraga ng'ebya sitaani so ndowooza to them they thought musiru tategeera yes tabalaba waayitawo oba wiiki bbiri oba wiiki emu amataba oba tewagawulira agaali ebrazil ekyo nga gaabata so ebyo byonna bye tukola olumu tujja bisasulira ng'ekitabo ekigamba nti tosobola kusiga bijanjaalo n'okungula kasooli nga bw'okyogedde tosobola kubeera mu kkodo n'otuuka n'okoddewera Katonda n'ogamba nti nti gwe tubako ssente y'omulokole nina okwogera amazima okoze ssente z'ozirina naye weerabidde nti myaka gijja kutuuka ssente okole ki oziveeko naye neera mugulu eri ne likodi yadde n'emu teriyo ssente zo zituddeko obukodo bwakujjula ozigabira bakazi basajja ssente y'omulokole tugireke siri ku ya mulokole njogera na buli muntu yenna eno message ya buli omu otudde nedda otudde ku busente bwo sina sente obusente bwo ziri ziba mpapula muggulu tebulina kye bugasa naye bw'okwata busente bwo n'ogamba nina miliyoni 10 kankwateko 2 nziwe Katonda nti ebintu bya ku nsi ebyo by'omwoyo byanguwa byokola wano bizinesi ne muggulu owandiikibwa mu kitabo kya records of book buli muntu alina ekitabo kye oba owandiikiddwayo kakati buli bw'okwata for example tulina crusade tulajana wano twetaaga miliyoni 5 waliwo balina na billions wano samika alajana njagala kamera njagala kompyuta ozitulidde kyokka omukubira samike lekayo kilipu byebiki leta sente zikole omulimu nze nja kwogera lwaki I have authority nze nja kyogera onokabatye nze baŋŋamba nti nkyogere nkiveeko abankyawa mu nkyawe naye Katonda ajja kuleeta abo bennyini abagala eno message lwaki nti tuli mu biseera bya luvannyuma emessage yange bagimpa eno ne baŋŋamba nzije njibuulire ensi yonna nze sijja kutya I will tell you the truth nti mu nsi y'omwoyo oli mukodo nnyo era bwe tucekinga mu sitowayo tugenda kusanga obugagga bw'olina tebuyambye Katonda buyambye lubuto lwo kibuto buli lunaku olina pipa eri muggulu bakulaga mmere gy'olidde pipa ne pipa za mmere omululu olulunkana oyagala kuuta oli otwale ekibanja ky'oli oke tuveeyo bagenda kukyawa mujja kunjagala kubanga nze ndi mulokole ndi muweereza ndi pasita ate Mukama yatusitudde mu mulembe guno okwogera amazima sijja kulema kwogera ki amazima nina ogwogera okyuke bw'oligendayo bakugambe pasita Edward yakugamba kintu kino ne kino wakiwulira wakitegeera okitegeera tegujja kubeera musango gwange nze nja kubanga omulimu nakola ki ngukoze okoze emyaka n'emyaka sente ziyitawo buyisi ozikola kwata sente ensigo y'amaanyi ogambe njisize mu mulimu gwa Katonda tulabe bwe binaddamu kufa ate siga ku muntu gwe nakugamba muntu ng'akukubidde oba akusabidde oba muntu gw'okutte n'owa kintu n'akusabira omukisa n'abeera ng'akufollowinga up that is what we call hand to hand touch to touch ebya Katonda bw'okwata ekintu n'okisuulayo ng'oli etatazeemu oba osudde mukisa gwo oba ogusudde tuveeyo eyo nze golaba ondaba nze samike ati nze ondaba ondaba nze nakava mu bulwadde nakava mu bulwadde nakawona
juisi yekka gwe nkola ki gwe njagala saala kukola balabe kitegedde naye anyway ane nga kyekyo tosobola ebyaddala kusiga kintu kirala n'osuubira kufuna kirala. That is the point. Ate nze nabagamba nti bendeeta wano ku benchi si be baba basinga okutegeera mu nsi eno, wabula mbaleeta kusheyalinga naffe Katonda kyatadde ku mutima gwabwe bo nga abantu. Kino kiveso kiraba kyotera okwogerako ne mu kwogera wano slip of the tongue esobola obaawo n'oyogera kyobadde you know somewhere osangamu abantu ku kyano mugundi ya n'akwataako, so si bamalayika igogendako mu ggulu nolaba ebiryo tekyakufuula malayika, wasigala oli muntu. So wetugenza obubi ng'oyogera mu kwogera oba alina kyayogedde mu lulimi lwammwe nga kikunyiiza nga okitegeera onaamusonyiwa oba onaatusonyiwa, naye ate era ojjukira ekintu kimu, tetwajja kusanyusa muntu yenna. Nze najja kuteeta bantu kwogera mazima. Kale tubale tuli ku kyambalo ng'oŋŋambi bwe kiyulika nga nkubuza ekibuuzo nkitunga ntya n'oŋŋamba purifying myself. Mwe mujjire yonna by'oyogedde teekayo mu mirimu gya Katonda. Gwe nga gwe balina kye bakugambye weetunulemu weekube mu ttooki nti banna abasajja baŋŋamba nvudde ku mulamwa kituufu, va mu kwekazaakaza. But I think yogerako ne ku kya kampani olumu zino tuzikyuseemu awa kampani. Omanyi Omuganda yagamba mbulira gw'oyita naye, but somehow nze Muganda kiri mu Bible mpulira Baganda be bakyesibako kiri mu Bible mbulira gw'oyita naye si Baganda. Katonda ababiri oba basatu bwe abeerawo, ne Sitaani ababiri bwe basatu babeerawo abaawo. Kati kuteesa kwani gwe kwolina bwe muba nga mutudde muli babiri? Kaddemu okuteesa kwani kwolina bwe muba nga mutudde babiri oba basatu? Kwa Sitaani oba kwa Katonda? Kubanga abasumba abasinga bakalekayo tebakanyonnyola nga wookanyonnyodde, nange mpulira kapya. Bo bakoma wali nti we mukuŋŋaana ababiri oba basatu Katonda abaawo, naye ate gwe ogasseeko n'ogamba batera sitiiru ababiri oba basatu mu kkuŋŋaaniro, era nawo Sitaani akola ki? Ekibuuzo ne kiba ki? Ekibuuzo ne kiba nti okuteesa kwani kwe muteesa bwe muba babiri? Tobuuziza oyo John. John naawe mugezi. John alina mu spiritual purpose, mulokole. Oba obuuziza oyo Mark? Mbuziza gundi nakakande nakaweddemu kale so tubadde tulaga ekyambalo okuyulika kyeki. Kati tugezaako kubatematemera nti ekyambalo kiyulika mirundi mingi, na wali we twatuuka nga ekifo nga kiri kya area. Kitegeera everyone has, buli omu ayina, buli mutukuvu gw'owulira ayinayo. Okitegeera kati mu Abraham's bosom eyo mu Abraham egulu lyabeeramu mwosanga Abraham, Isaac ne kimala eyo ne Yakobo. Tosoma Bible. So abantu abo gye bali mu ggulu, gye bali. Lwakuba sometimes wabaawo bintu bingi bye nalaba nga byetaga ogende buziba nnyo, ate nga oluusi obudde buba tebukoze eki. Kati abantu abamu bambuuza gundi wamulaba, naye nga olina ogenda buziba tuyinza okumalawo n'omwaka nga tuli ku mboozi emu. So nga ate twagala tukole ki? Tufunze. Kati n'amagaali ge mbagambye gali siganyonyodde nnyo n'embalaasi. Kati tufuluma ne tusanga embalaasi ng'eri mu
nga tuvudde lubiri lunene kati negundi lubiri lunene wova mu nyumba eyo esaidizi eri baba bakulaga sigamba bwe njogera lubiri ngamba banaye okay something very big kale kisinga Uganda kati the other side netusangayo amagaali ago netugenda ne banteeka mu gaali erimu egaali ey'embalaasi egaali ly'embalaasi mulimanyi kati ye n'atuula ku mbalaasi ye enjeru white nungi n'agituulako kati n'abamalayika abalala ne tusimbula speed jotamanyi n'okumanya oba ndero nkugamba speed yenkanawa n'ennyonyi tegisobola ne buli kimu kyonna ku nsi wano tekikola tekisobola speed gye twaliko bwe twatuuka nga tutuuse nga tulina we tuyita mu bire ne baŋŋamba before nga tetunagenda eri tulina we tulina okugenda we twagenda ne tuva ku mbalansi nankwata ku mukono this time kati awo bintu birinnye nankwata ne tubaako kantu ke tugendako ne tukka wansi waliwo si mugga nyanja kati nyanja eno twasangawo bamalayika nga basatu nga basinza nga balinga bali ku microphones nempuliriza nga malowoozi gayitira wano mu mazzi ng'owulira malowoozi nga they are worshiping kati nangamba nemugamba nyumiddwa nagamba osobola kujoininga kati ku basatu wano waliwo bamalayika bali mu form of women waliwo gap nange nenjoininga awo nange nenyimba kati bwe twamala kuyimba mwayimba luyimba ki naye olwagala nduyimbe kyemmanyi oyo ayagala okay kanyimbe let your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control in every situation that I struggle my mind. Tompuliriza nnyo tukomaawo olw'obudde. I think you have got what, according to me, that's what we are singing. Yadde eddoboozi yange terivuddeyo nga liri, but at least you've got a picture. Yeah. So bwe twamaliriza n'asanyuka nga nvuddemu n'abaana bamalayika ne bakola ki ne basanyuka kati ne tuvaawo awo ne tuddayo kati we twatambula ne tugenda nga wali more than ordering nga where there is a lot of angels bamalayika nga bangi nga waliwo malayika omu ng'ayimiridde ku gate eyo ku luggi kati tugenda tusembera nga I'm talking of over thousands and thousands of the angels are there in that place kati we twatuuka egundi ekisenge si kisenge oluggi ne lwegula bwe lwegula mpulira amakondeere gamanyi amakondeere banayi naye ng'ekigambo nkiwulira. Okay, a sound of trumpet nga mpulira ekondeere nga livuga kati livuga bwe lyavuga bamalayika bonna ne bavunama bano bonna betulimu naye nga luggi lukoze eki lugule kati tugenda kuwulira nga bagamba muyingire kutegeera tuyingire ne tuyingira bannaye ne tuyingira ekintu kinene nnyo I don't know how I can explain kinene nnyo naye nga this site waliwo abantu 20 abakadde abakabaka bakadde nga bakadde abo bambadde crowns eza gold nga batudde kuki ku ntebe entebe ezo ziringa entebe zolaba za bwakabaka
ne side eno nga watudde era abakadde nga 20 naye in mind babeera ki bakadde in mind uba communication webeerawo awooli o understanding nga ki nga bakadde naye when you look at them they are beautiful they are good. Yes, kakati olwo tuli kunamulondo tuyingidde byowulira nga Yesu ng'akugamba mu nyumba ya kitange waliwo bisenge bingi agenze kututeekateekera abo boka abo bali so special boka kankugambe oba nga batuukiridde nnyo oba nga bakoze nnyo bakozi bakola nnyo mu bwakabaka bwa Katonda be bakirizibwa eri teriyo ba amachi abagendayo obanga olokose ng'omanya nti oyina njiri gyo y'obuulira ofudde nga abantu 20 balokose oyina walala w'ogendeera kitegeera eri tewagendayo ki ba amacha wagendayo ba generals eyo Yesu gy'ateekateeka mu nyumba ya taatawe ya taata wange nange abakadde mbadde nkyakunyonyola abakadde nga bambadde bulungi. They are very 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 smart, very smart. Wano kumakati wano waliwo bakerubi kubanga ninokosa ebintu bye mukozeeki bye mumanya amanya bakerubi bana bakerubi abo bana baina buli muntu njagala obeere sensitive nnyo buli kerubi omu ayina emitwe 4 ogw'omuntu ogw'empungu ogw'empologoma n'ogw'ente. Omukerubi omu ng'ayina ebiwawaatiro 6 ng'ayina amaaso ku biwawaatiro mabega n'omubiri gwonna. Omukerubi be bakadde ababeera mu maaso ga Namulondo. Kale tubayite ebitonde 4 tubiyite ebitonde naye saagala kubiyita ebitonde because I have to respect them. I respect them. I don't need even, but because I was told to speak it, that one ebimu tebangamba mbyogere naye Namulondo bangamba njogereko nga bana bali mu line nga biwawaatiro byabwe buli omu nga alina ebiwawaatiro 6 nga biwawaatiro byabwe bikutte ku bina byewebiti bine ebya waggulu. Kitegeera otegedde mukerubi omu nga alina mitwe meka 4 okitegedde soko ginyonyole tuginyonyole abantu bagitegeere. Empungu, ente, omuntu, empologoma. Yes, kati wano ng'ovudde ku mutwe wano wali shape y'omuntu wansi ebigere biringa byajja straight webiti okitegedde byajja straight nebikoona wansi. Kati abakerubi abo babeera nsokolinde nkitinatuukayo kusinza it is obviously naawe n'ogenda olina okukola ki olina okuvunama okole ki osinze. Kati bakerubi abo maaso gaba galaba then nkyanyona ku bakerubi nga bwe bakoze bwe bati bewaatiro then mu makati gaabwe mulimu empanga lupanga lumu luli wet round n'olulala luze ne lukola ki ne ruitinganamu. Empanga eyo eyakayaka eringa
glass si glass eringa crystals nga si crystals erimu nga gold. Mu mpanga olupango olwo lujjuddeko amaaso agalaba. Ku makati g'olupanga kuliko eriiso ddene. Ziri mpanga meka? 4. Kaakati zino mpanga obulamu bw'abaana bw'ebino ebitonde buli omwe mwezo mpanga. Bwento bwe nakifuna. Kati mu maaso ago gennyini waliwo etabaaza. Olwo tuli ku Namulondo Nyonyola. Waliwo etabaaza 7. Etabaaza 7 nga zaaka ziriko omuliro. Etabaaza ozitegedde? Ndowooza olwo Luganda lutuufu. Nga ziriko ki? Omuliro. Kati awo waliwo myoyo 7 gya Bwakatonda. Presentinga ki? Myoyo 7 gyani? Gya Bwakatonda giri awo. Kati even gweri mu nsi y'omwoyo oba okiraba, you see it, kubanga they are informing you, they are feeding you, baba bakujuza information. Okitegeera? Then waggulu waliyo abalala, eno 2 neno 2. Bano bo fesi zaabwe ziba mbikke, tubayite bakadde. Ziba ki? Mbikke. Nabo balina ebiwawaatiro 6. Kati bano bava eri ku Namulondo bagamba mutukuvu mutukuvu mutukuvu. Ani alinga ono Katonda afuga atudde ku buyinza bw'ensi yonna n'eggulu na buli kitonde kyonna ye yakitonda. Bo baogera bwe batyo wali abakerubi abakadde buli omu olina okuvunama. Ffenna twavunama, tolina kusigala wansi. Naye w'ovunama oba olaba ovunamye naye baba bakufeedinga ki? Information. Bona ne bavunama. Bwe bavunama zino gundi crown z'abakadde ne zigwa eri ne basinza. Kati bwe bava mu kusinza bwe basituka nga bagenda kutuula, crown ziva wali zokka ne zeereeta ne zikola ki? Ne zibaddako. Kakati bwe twatuuka nga nina okutunulira wali direct ku Namulondo, nga tonatuuka ku Namulondo waliwo ennyanja. Ngamba nnyanja, sigamba mwe muyinza okugamba kayanja kakano kakabaka kemubanyi. Ngamba ennyanja ennene. Wembanyumiza sibagambye nti Karuumu oba ng'abakabaka bemmulaba oba we batuula Namulondo zaabwe. Kino kyenjogera kya Katonda, kya Bwakatonda. Njagala abagazi obwongo kuba kubira ekifaananyi. Ennyanja eyaka eringa glass. Eringa glass eri mu form of crystals, naye nge eringa ki? Ndabirwamu. Kakati awo bw'ovaawo ku nnyanja eyo eri waggulu waliyo Namulondo. Saidi eno Yesu watuula, saidi eri waliwo Mwoyo Mutukuvu akola ki? Watuula. Kati ku Namulondo waliyo bannaye simanyi kyaku, waliwo baguyita batya? Rainbow. Bagiyita batya mu Luganda? Rainbow. Tomanyi rainbow? Rainbow ngimanyi naye mu Luganda simanyi bagiyita. Waliyo rainbow, tugiyite bwe kityo. Then waliyo ekintu kibwatuka nga amasanyalaze kuva ku Namulondo nga gasparkinga nga kiri very white. Namulondo wano wotunulira this side nga waliwo omuliro gusparkinga. It's like waka nga buli kadde obeera wasparkinga wabwatuka. Waka wabwatuka eringa nga zino enkuba ezibwatuka nga ndowooza muzimanyi. So Namulondo waliwo omuntu ng'atudde ng'ejjinja ddungi naye nga liri mu foomu y'omuntu.